mukunja bannange mumubuulire omayiza ate n'agamba tugantamye n'agamba ntugantamye amantu gaabwe nkwoyo okuba nti Maama Fiina nga we mulabye Maama Fiina yeesambye Omukunja Atasera ebibye si birungi ndese nga bamutwala mu kooti love mercy munyiivu ti Mukunja aganye omwetondera ebirala details byonna mbirina mu maaso awo akatambi ka Maama Fiina konna n'abalala mbirina mu maaso awo nga bwe nkola fano kwanda boyugi ka video mbadde nsaba kampele ka like kabenga kasotambula katokere omuntu yenna yandiyagadde kumanya kweno information bulwa wa video eno like ojambako kutuuka eri omuntu yandisobodde okuyamba Omukunja wamu ne bahanzi okubanga bavayo mukomera yadde bahanzi babasibidde bwerere nga tebabadde mu nsonga zaani eza love mercy hajimiti walinyo okujjukisa gowe naine ebizibu nga wetaga kulombereddwa namba eri awo esembe 15 mu inboxing twezitatinga mu inboxing ajja kuba kuyamba era gowe natana subscribing wano kwanda boy UG tugamba nti no subscribing obirenga wegatta ku family ya fene ya Wanda Boy UG kale katuyongeyo na mawuli gafe agalero olunaku olwalero Maama Fiina akoze live n'atabukira Omukunja Atasera nagamba ati no tiktokers mususe akamanyiro mugenda ne mugole ndalo zammwe nga mumanyi nti Maama Fiina wali agenda kuba abayamba kozi nawuliddeko nti Omukunja Atasera yanunyiza namba ya Maama Fiina mukimanyi olungi kino Maama Fiina yalinga godmother wa Mukunja kubanga yamusasulira ne tuition sawa zino Makere Mukunja wali Makere Maama Fiina yamusasulira era video mwagiraba ku SB4 Omukunja Atasera we yagendayo Maama Fiina namwaniriza bulungi namuwa lunch bonna namusanyusa yamwana million nya okubanga asasula ettaka lya maama wa King Shiba mujjukira bulungi Omukunja Atasera tyali sente ezo nakwata nasasula ennyumba nasasula ettaka liri mu manya ga maama wa King Shiba yadde maama wa King Shiba yadduka takyabeera ne Mukunja yaddayo mukatenga nagamba nti no obulamu bulungi tabwagala yagala kuddayo jasobola okubanga nnyo omwenge nagenda nakuba dance tuddeyo ku nsonga za Mukunja mukooti Mukunja kyategere bangambe ti Mukunja love mercy adagala yetonde oba yetonde yali amwongerera million 7 amufukamire amwine million 7 abenenga muta kwanga bali abaana be basibye nga tebali mu nzine ensonga newunya n'okwewunya omuntu okukwata omwana w'omuntu in a stupid way osegera okukwata omwana soda bakuta omwana soda eyabadde asondera Mukunja sente ku live love mercy kati sente agenda zijjawa osegera hands pro live naye bamusibye osegera omwana abadde akolanga interview wa Mukunja love mercy yagambye nti yali naye Mukunja yali naye nenga amazima gali nti omwana teyaliyo osegera Mukunja yagenda n'abayayibe nibagenda ne bacyakalanya edduka lyane era love mercy kati love mercy yavudde nene nsiba nange naye novalo gamba nti nosaba osegera kyovola banze chachi sikyazeesiga osegera novaayo nowaliriza abaana b'abantu abazadde bali ku poliisi bakaba amaziga tino baaliyo mbubakuba fine Mukunja yaliyo teri awakana kozi video weziri naye wali omwana nga soda teyaliyo omwana hanzi teyaliyo osegera naye ng'ebintu bibi babatutte mu kooti lwenjisembeyo okwogera ne manager wa Mukunja nga bagamba nti no babatutte mu kooti n'ensonga endala nti no yanyiziza abapoliisi kino Mukunja yabadde yasobodde okuyingiza essimu mu poliisi n'abeera ng'akwata video gye mwalabye trendinga ku TikTok nti Mukunja bamukutte poliisi badde tikyagala ati no bataddemu omusirikale waabwe nawuliddeko omusirikale gwe batadde mu video ayagala millions 8 nawulidde lwa manga abyogera ka video ngenda kuba kakupulengera maaso awo nawe okole ki okawulire ndowooza ngenda kuba ndeka Maama Fiina mulabe Maama Fiina byayogedde either Maama Fiina yambe Omukunja oba amuleke okisegera ekintu ekyo soko olabe video ya Maama Fiina mbirenga nkomawo n'ebirala Mukunja bannange mumubuulire omayiza ate n'agamba tugantamye n'agamba ntugantamye amantu gaabwe nkwoyo okuba nti Maama Fiina ye katonda wa TikTok nti buli mwana azza omusango Maama Fiina buli mwana azza omusango Maama Fiina okitegeera ebyo nabikoowa nabyo nabikooyera ddala nabikoowa n'ebikoowa nze omuntu gw'omuzanyirako nina obuvunaanyizibwa nina emirimu gyange nina abalwadde bange nina ebyokukola naye muli balenzi bato oli mukwano gw'oli ate munaawuddewo entalo ate ono alumbye ono ate ono amukubye Mukunja kati ekyo ekyamuyingize wa love mercy onjagalako olutalo ate nojja nnumbe wange
Love Mase ekyamuyingizanga mukunjo gama nti afuna ku shiba kiki bwaba amufunako which is okay naye amufuneko amutwala amufuneko kwegane mubeera mu bintu byekyana ekito yesoga lwaki mwekuumira mu bwavu embeera eyo ne mubeera mu bwavu obunaku obutafuna sente bwe kimala obbagwako nti bakutwalibwa mutute ku polisi di Maama Fiina Maama Fiina atali mu bivumo nze mbeera mu bivumo by'abaana abo mwe bagamba nze sobola kuvuma nsobola nange okuvuma era binawoninga mumadubaala nemuga madubaala tutandika bintu byakiwemuemu ebyo saagala nze muntu ayagala kuswaza linnya lya Maama Fiina mukunja nze kyenneetema akimanyi era akitambulirako kati ebyo byamala oli omuvubuka obwedda gwe mulaba asondera mukunja soda bamukute yabadde ne munne ne babayingiza mu kaduukulu Love Mase yatoye order nti buli alinnya ku poliisi nti ogenze kyalira mukunja bakuteekeyo byebyo naye nga babulira mu stole ya mukunja we bamukwatira bumukunja ennaku zino abadde yeeyisanga ali eni skini ng'era yeeyita mukunja skini kati oyo omuvubuka gwe basooka omukwata naye mbu bamugamba mukunja aliriddawa munabagamba kibanda yeebase mbu kibanda yeebase mumusoka mu DPC ya Jono na mukunja mbu oli gwe bakwata ne mukunja namugamba mu kibanda yeebase toyina appointment ne bakubamu akakebe kati ya gas ne bakubamu akakebe kati ya gas ate yali kibanda teyakugumukayo mu kavesti ng'agaaya amayirungi kyokka yali notagaaya amayirungi yali ali kulya mawogola na binyeevu ne ngamba mukunja naye nga koza ekitebe kye bakiyita batya mbwe ekibiina kyabwe nga munagamba Fangoni Forest mbwe ekyo bakiyita ganjano era mukunja abadde akopera ddala ebyali eni skini ng'ayagala awamba obukulembeze mbu ye mukunja skini era ekitebe kyabwe bakiyita ganjano ng'alina n'omwana amukwatira kamera era ne mukukuba Love Mase mbu yalina amukwatira kamera ng'alina amukwatira omuddo gwe n'ekigundi ekya Minute Maid kale kwe ga mukunja ali so positive byebyo naite abantu nga baagala ssente olwera nze ne waba mpa miliyoni 5 nga nimbe n'ebyo n'ebirimu buteeyagala nziramu okwebaza lutalo nti weebali kuyiya kayimba mwesenga nze mbatikka ebizu by'abantu byendisiivinze emyaka 28 nga nzijanjaba ne bwe mbikuwato entalo z'ennwanyi simanyi lutalo lusobola kujjanirwa nti nsobola obutaluwangula entalo z'ennwanyi niyola abaana banatutumuka myaka 2 ng'agudde myaka 3 ng'agudde Maama Fiina amumanyi okyalina mwana muto kati raba ompita na myaka 25 kati gwona lwana otya n'olutalo nange munoonye omukisa empeka y'omukisa eyo esinga ttani z'amagezi 10 ze mulina noonya empeka y'omukisa waliwo yambuuza mbu omukisa bwe bugagga nno omukisa byawukanya ddala nno naye lwakuba bitambula bibiri mukisa gukutuusizza abamu balina omukisa nga ayagala kuwanga bugagga kufuna bugagga bwe tuyita obwa miracle so okusooka lwebaga nti mwewala abafere be bafere abali ku TikTok abakwata bu video bwange ne bateekako amanamba gabwe